nesunga nnyo okusoma kuba sheekh waffe ebitiibwa naye Allah subhanahu wa ta'ala eyansobozesezza nansonga nabadde wala eyo abadde kusayizeeyo eyibanda nakomyewo saa 8 za kiro tebedda mpumuddemu kwe kujjawo ebitiibwa naye nga nkakasa sheekh waffe bwe nsoma ku biwandiiko biraga ebekitiibwa asomesa nange biidhini subhanahu wa ta'ala tugenda kusomayo katonotono nsaba Allah atugese nako ate abeere nga atusonyiwa biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tugenda kusoma omusomo gugamba omusomo guno gwennyini gwe twasomesezza eyibanda era ne wano twagadde tugusomese. Tugamba nti khataru ljalisu suui ala aqidatika, akabenje k'omukwano omubi eri enzikirizayo. Abalungi ab'ebbeeyi ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu etugamba nti arrajulu ala diini khalili, omusajja yenna oba omukazi abeera ku ddiini ya mukwano gwe. Falyanzur ahadukum, omukumu yeetegereze man yukhalil, ani gofudde mukwano gwo. Eddiini yo gy'olina munno waaba ayina 6 naawe olinga 58 mutera okufaanaganya eddiini n'embeera. So omusomo gwe tulaba obukulu bwagwo nga bugazi. Tolowooza nti abantu bonna boolaba abava mu busiraamu ne balokoka nti kuba kwagala kwabwe. Abakyala abaliisa babba baabwe ebicaafu mu mmere nti kuba kwagala kwabwe. Abaami abalina obuti mu waleti nti kuba kwagala kwabwe. Abasinga obungi abali mu layini eyo okusamira okwo n'emize gy'okusinza sitaani bagikoppa mu mikwano gyabwe. Mukwano gwe yamubuulira n'akola. Kakati wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo aya gye yatuwa mu Qur'an eri mu suratu Mumtahna aya esembayo ya 13. Allah yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim, temukwananga, temwagalanga, temusembezanga, temubiibiita, tembafuula ba munda, abantu bonna be mutegedde nti baliko obusungu bwa Allah. N'atuwa n'ensonga n'atugamba nti lwaki abantu abo tebandibadde bakwano be. Qad yaisu min al-akhira, baakutukawo n'okusuubira nti waliwo olunaku lw'enkomerero. Kama yaisa al-kuffaaru min ashaabi al-qubur, ng'era baakutukawo n'okusuubira nti omuntu bw'agenda mu kabuli n'aziikibwa ate munnange waliwo olunaku lwajja okukomawo abeere mulamu.
era bo balina entegeera gwe zaala abaana abakufaanana kasita ozaala omwana akufaanana oba ozuukidde era bo kasita azaala omwana we nga gamba nange nzuukidde naye ebyokufa kasita ofa tewali buzibu kyova olaba mu sura eyitibwa Isra bagamba Allah bagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا owangizigisebo ng'osusse okutufera ng'osusse okutulimba bwetuliba nga tufudde ng'ennyama ku mubiri etuweddeko nga tufuuse magumba meereere tuliddawo ne tufuna ennyama ku mibiri gyaffe balaga nti kul kunu hijaratan aw hadida bagambe ne balibeera mayinja oba ne babeera ebyuma aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum oba ne babeera ekintu kyonna kye basobola okufumiitirizaako ekyenkizo ekisinga ku magumba nja kubazzaawo badde mbabeere n'obulamu mbabuuze akana n'akataano abantu abo beewuunyisa eggwanga lya Uganda lino likulemberwa pulezidenti bw'aba yagadde asobola okunywa ku mwenge teri asobola mumugaana kubanga enzikiriza yetegugaana era aba batagunywedde kwagala kwe naye omukulembeze afaananako bw'atyo ensi erimu amakomera erimu kooti eziwozesa erimu ne poliisi ekukwata kale bo ne balowooza nti nnyini nsi asobola okussaawo ensi eno nga tujja kubeerako tulye tumale tufe muno bikomaawo afa hasibetum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun abantu balowooza nti abatonda babeere bubeezaawo nti babeere awo beyagale bali banywe era tewajja kubaayo okubalibwa nedda ssebo kati abantu abatali basiraamu abantu abatalina nzikiriza ntuufu entegeera yaabwe bwetyo bwebeefaanana kati buli w'omuganza ennyo n'omuyingiza mu mutima gwo atandika okusiiga emize egyo ogenda olaba oli musiraamu naye otandise okulaba nga waliwo ebikunyumira mu byakola pozi twasiibye naye olaba munno nga yeebase omukoonaku mpola mpola ebimu ku biraga nti oli mulyazaamaanyi ye munno okwebakirawo oli n'otamukoonako ng'ogyeko ekyokuba nti omuzuukusa asome mulimu ne hikima endala muntu bwe yeebaka paati z'omubiri zita bw'ona asiima nga munno avuddemu saawundi kinakukola bulungi era bagaye nti ogamba oli eyavaamu saawundi nga tusoma salaamu aleikum kati munno omukwateko bwoti mpola mpola olabe nga tavaamu saawundi tuli fenna abawala bwe twebaka gino emimwa gita kati munno oyagala yeebaka emimwa gite abantu bamusekerere beera n'ekisa eri muganda wo tuli fenna bw'olaba asumagira mukole ki mukwateko ekirala nja kubasaba ng'oggyeko abakuze emyaka abakaddiye tebalina maanyi abato muve ku bisenge musembere bw'oba oli mukadde lemera ku kisenge oba obwagala ojja kubufuna oba olowooza abulimu bali mu mirembe sigalayo ate nkulinako obuzibu basajja beegomba kudda mu buvubuka ng'oli mu kwegomba life yaabwe salaamu aleikum kale nno kyetuliko tugamba nti emikwano emibi gitalina nzikiriza nnungi tubeere nga tukola nga bwe tusobola okugyewala ekibuuzo waliwo obujulizi bwonna obulambika ensonga gye njogerako mu hadith naam waliwo ya hadithi ya abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu
sahaba wa nabbi oyo yatugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba innama mathalu ljalisu salih mazima ekifaananyi ky'okubeera n'omukwano omulungi wa jalisu su'i n'okubeera n'omukwano omubi kahamili lmiski kifaanaganako nga okulira n'omusajja atambuza obuwoowo wanafikhi lkiv oba okulira n'omusajja ng'omulimu gwe ayokya byuma. Nabbi n'agamba nti fahamilu lmiski omutambuza w'obuwoowo imma an yuhdhiyaka tumusuubiramu ensonga ssatu. Ensonga esooka imma an yuhdhiyaka asobola okukuwa kawoowo naggabirako ku bwereere ne weekuba, wa imma an tabtaa minhu oba asobola okwagala nagguza kawoowo, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba oba mu mbeera y'okunyumyamu n'okumusemberera omuwahaaga omukwatako mu ngalo akawoowo ke yeekubye kasobola okusammukira. N'agamba nti wanafikhu lkiir naye yenna asemberera omwoki w'ebyuma tumusuubiza ensonga bbiri zagenda okufuna. Ensonga esooka imma an yahriqa thiyabaka omwoki w'ebyuma asobola okwokya engoye zo, wa imma an tajira rihan khabitha oba osobola omujjako ekivundu. Rihan khabitha kiba kiwoowo nga kiwunya nnyo nga kiwunya bubi. Kakati nabbi ali mu kwogera buwoowo na bivundu naye si gwe mulamwa gwaliko. Omulamwa gwe omukulu gwatutegeeza nze naawe guli ogwo. Kwata eriisa ejjogi otunuulire mukwano gwo weebuuze mukwano gwange ono kivundu gye ndi oba kawoowo? Bwe mmusemberera mujjako kivundu oba bwe mmusemberera mujjako kawoowo? Ngenda kulaga ekifaananyi mu Qur'an abaali ab'omukwano nga kivundu, male nkulaga ekifaananyi mu Qur'an abaali ab'omukwano nga kawoowo. Ekifaananyi ekisookera ddala waliwo aya ezisangibwa mu suratul Furqan abawandiika okuva ku aya eya 27 mpaka ku aya eya 29. Allah yagamba wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Ezo aya ziri ssatu nga tunnaba kuzivvuunula katusooke tulabe ensonga eyazisisa. Ezo aya zinyumya ku basajja babiri abaali ab'omukwano fa nfe. Asooka ayitibwa Uqbata bun Abi Mu'ayt, owokubiri ayitibwa Ubayy bun Khalaf. Baali ba mukwano nnyo nga bakolagana ate nga bombi bagagga, naye mu bugagga bwabwe omu ku bo yalina ekitendo. Ubayy Abdullah ibn Mu'ayt yalina ekitendo nga aliisa abantu emmere, era nga toyinza kukyama mu lujjalo okuggyako ng'akwegayira olye ku mmere. Kati lumu yayita abagenyi bangi, mu bagenyi be yayita mwalimu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namugamba nti nkuyisa olye kamere kange ssebo. Nambi namugamba nti wallahi nkulayirira Allah musajja gwe sijja kulya mmere yo okutuusa mugambye nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Uqbata bun Abi Mu'ayt n'awulira ennaku n'abuuza nabbi nti ekizibu kyo oyagala nsiramuke?
olyoka olye ku mmere yange? Nabbi n'amugamba nti naam. Kasita osiramuka nga ndya. Abagagga abo tebaagala nnyo kubaswaza. Kati yawulira ensonyi ng'alaba okuyita omugenyi n'amuzirira emmere kya buswavu. N'amugamba nti bagamba tosiramuka, gamba ashhadu, n'ayogera n'asiramuka. Nabbi n'alya emmere n'agenda. Ali mukwano gw'enfanfe ayitibwa Ubayy ibn Khalaf bwe yakomawo okuva mu lugendo n'asanga nga bamuwa amawulire nti mukwano gwo fanfe yakkiriza ebintu bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era bwenjogerera kati musajja musiraamu. Subhanallah, kyali kigambo ekyewunyisa mu kifuba kye. Teyawummula na kuwummulako, yatambulirawo bukuukuubira n'agenda eri munne Uqbata bun Abi Mu'ayt. N'amugamba nti byempulira bituufu oba byakusaaga? N'amubuuza nti owulidde ki? Baŋŋambye beegasse ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja abo bwe baalinga boogera ku Nabbi waffe tebaamuyitanga Nabbi, baayogeranga erinnya lye. Naye ffe abawali mutukwatibwa ensonyi okwogera erinnya lya Mukama waffe nga Kkalu. Naye ekifaananyi ekituufu kye baalinga boogereramu baalyogeranga Kkalu n'okukkakkanya. Kaakati mulayini eyo ow'ekitiibwa Nabbi amaze omusiramula, amugamba nti bw'obanga wasiramuse Uquba, ebyange naawe bikomye. Enkolagana yaffe olwaleero efudde. Tereka bulungi, siri mukwano gwo, toli mukwano gwange, bikomye. Olw'okuba balina omukwano ogw'omuggundu, njagala kukulaga amaanyi g'omukwano. Ubayy ibn Khalaf n'amugamba, bw'oba oyagala tuddemu tubeere ba mukwano, sooka okole ebintu bibiri. Ekisooka, va mu busiraamu. Bw'omala okuva mu busiraamu, ogende ofune w'oyimirira kaswa nga wagazi bulungi, onvumire Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebivume ebisavu obulungi ebijjayo amakulu agalaga nti omutamwa. Riwaaya ezimu eziba zivuna ziraga nti teyakomaawo, yamuwandulira n'omuwandulira amalusu, naye Allah n'atasa Nabbi we, amalusu tegamutuukako, gaakoma mu kkubo. Abdullah Uqbata ibn Abi Mu'ayt n'akikola, n'avuma Nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'obusiraamu n'abuvaamu. Kati Allah kyatunyumiza atugamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, omulyaza amaanya Uqbata ibn Abi Mu'ayt agenda kwejjusa, awulire nga asussa obulumi n'obujiji, gaye nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Agambe nti yaye nga zinsanze, singa nafuula Nabbi mukwano gwange ne neeteerawo ekkubo erimugoberera. Ya wailata, woowe yaye, laytani nga zinsanze, lam attakhidh fulanan khalila, singa saafuula Ubayy mukwano gwange, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Omusajja yambuza ku mazima, ate nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali agaleesi. Yalabuuza ekibuuzo, muganda wange, toyinaayo Ubayy ibn Khalaf mu bulamu bwo? Sebo nnyabo eyazze wano, bw'osiriikirira bwoti, toyinaayo Ubayy ibn Khalaf? Bw'oba omuyina, omugaso gwa ddalasa eno kumugoba. Emikwano emikyafu tugigowe mu bulamu. Emikwano emikyafu ogirabira ku ki? Tegikuzimba mu kalungi, gikuzimba mu kabi. Olina mukwano gwo muzannya ludo, akutenda nti gwamusinga,
olina mukwano gwo mwenda ku buwala akutenda nti oli muzibu mu ekyo omusingako. Emikwano emivundu egyo mu bulamu olina ogigoba n'ogyesamba. Naye okusinga tetuliko nzikiriza, fenna tuli basiraamu twagamba nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako ani? Allah. Naye ekigambo ekyo twayogera abaagala okukitusuuza be bangi okusinga abatuyambako kinyweza. Abaagala okukitusuuza be bangi okusinga abatuyambako kinyweza. Buli kaseera tufuna devices ez'enjawulo nga batuwabula okusuulawo eddiini eno. Ani muffe nga ddala ofunye obuzibu mukwano gwo naabanga amagezi gakuwa tegafaanana kufiirwa nzikirizayo. Nze sikumanyiddeyo omuntu yagenda mu ssabo ng'aligenzeemu mulundi gwe gusooka nga yali etuttemu. Buli yenna ayingira essabo mulundi ogusooka waliwo omukwano gwa kimunnyonnyola. Saidi zeeyo embaali waliyo Mountain Elgon kubaako amazzi beegati nagalabako gakulukuta beegati. Naye abantu b'omu mbaala abamu bagayinamu enzikiriza nti ga mukisa sekasibe kiri era baganaaba era balina enzikiriza gye bagasinza mu mitima balabanga oba olina ebizibu naabako. Abalala beeyambululira ebisiraani mu masanganzira, beeyambululira ebisiraani mu nsozi, beeyambululira ebisiraani mu bibira. Naye abantu abo bawabule. Leka mbagambe ekintu kimubagaana bange, ebintu bya sitaani ne bannannyini byo byabatama, bibalabikira bubi ate bibatiisa. Kyova olaba tosobola kuyingira nnyumba ya musamize n'osanga ng'ebyawongo bye abiwanisaawo. Kyokka ate gwe omusiraamu ekifaananyi ekiriko ekigambo Allah okiteeka mu ddiiro, buli mugenya gyakole ki alabeko. Naye omusamize olubugo lwe, ensimbi eŋŋanda, omwenge mu ndeku ey'embalabe, fumufumu n'ebiringa ebyo akweka eri mu kitanda, kubanga agantu ago gamulabikira bubi, gamutiisa, tegamuwa mirembe. Kati kizibu nnyo omuntu okuyingirira agantu ago ng'agayingidde yekka, wabaawo amunnyonnyola nti naye omanyi nti gwe yeesibye mu bwavu, emikisa giri mu mpewo za kika, oyo ng'abula. Kale mbasaba ekifaananyi ky'omukwano ogwo omubi mukitwale nga kikulu. Era Uqbata bun Abi Mu'ayt yafiira mu lutalo lw'e Badiri, nabbi yalagira oyo naye n'amalirizibwa. Allah yamumuleetera bw'ati, malayika zamuleeta nga zimusitudde mu lutalo lw'e Badiri, oyo naye n'abanga ensonga ze ziwunzise bwe zityo. Naye wa mu muliro ne mukwano gwe wa mu muliro, bw'oti bw'opepeya ne mukwano gwo ne muwangaala nga muzannyira mu nzikiriza. Abambadde engoye enkendeeze ne mubagirega nga bwe bambadde mini, abaalekako ebirevu byabwe ne mubakkakkanya nga balina obulevu, ne museka bwe mutyo mugenda osisinkana Allah mu kabuli nga temufunye busiraamu. Bw'olabanga mukwano gw'alina agaboozi agakkakkanya enzikiriza mu ensambi, mubeere wala, bw'atuula erituula eno, kubanga omuntu oyo tabeera mulungi. Tereka bungi ebitiibwa nabe kityo ekiwafaayo ekyo mukijjemu ekyokuyiga. Kyafaayo ekyokubiri, kati omukwano mubi guvuddeko, kati ngenze ku kifaananyi ky'omukwano omuki omulungi. Mwenna kyembeegombesa nga nkyegombesa omwoyo gwange tufune emikwano mirungi. Mukwano omulungi nabbi yaguyise kawoowo, si bwe kiri? Kirungi ekimuliko kimuvaako ne kikusammukira. Allah atugamba
Qur'an al-Karim Surah At-Tawbah aya ya 40 Allah tugamba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هي آية يجد بيوكيغا bingi buli ennafumiitiriza etegeeza ki waliwo ab'omukwano babiri Allah bayogerako baabagoba mu kibuga Makka ne badduka ne bayingira empuku ne beekweka ne babeera bakyekwese abaali babanoonya ne batuuka mu kifo wennyini bwe bali bwe bati. Abubakari riwaya ziraga nti ye yalaba n'engatto z'abalabe nga zibasembere agati abalabe batuuse ne batya ne bawulira ennaku mu njogera ennaku zino. Abubakari yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ya Rasulallah nga tuwedde obusajja buliwa obusajja buubwo. Nabbi n'amugamba olowooza ki ku babiri wallahu thalithuhuma nga Allah wakumeka wakusatu. Mu suratu Tawba Allah n'akyogera nti yamugamba idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, teweeraliikirira Allah ali wamu naffe. Bwe weetegereza omukwano ogwo Nabbi wa Allah yasinga ebbeeyi ebitonde byonna, ye mukama w'abannabbi, yeyafundikira bannabbi. Kyokka ate mu mbeera y'emu noono mukwano gwe gwe yali naye yasinga ebbeeyi ebitonde byonna baada al anbiya. Bw'oggyako bannabbi n'obateeka eno, ekitonde ekisinga ebbeeyi ebitonde byonna mu nsi muno Abubakar as-Siddiqi radiyallahu anhu. Olaba ekigambo kya Nabbi nti kawoowo kawoowo, ono yasinga ebbeeyi. Akawoowo okusinga ebbeeyi yakawaako ono munne we baabeeranga, naye n'afuuka asinga ebbeeyi ebitonde byonna ng'oggyeko bannabbi. Era Abubakari muzito nnyo. Lumu Nabbi yabagamba nako live, baswabi bonna nga batudde mu lukuŋŋaana, nabaga nti mmwe naye babateeka eri eno ne bateeka ya Abubakari omu bw'ati, bagamba no be ba Umar, ba Uthmani, ba Ali ne babateeka eno ne bateeka eno Abubakari, temusobola kunyeenya minzaani ya musajja oyo, mumuveeko mukole bye mukola byonna naye munviire ku musajja oyo. Nabaga nti mwenna bwe nabagamba musiramuke, mwasookanga kwekangamu, mwanteerangawo ebibuuzo, abalala mwansabanga nkole ebyamagero. Abubakari yeeka bwe namugamba okusiramuka yaŋŋamba oyogedde mazima, oyo temunsaagira kumuleke, mukole bye mukola naye bye muleke. Kati mbadde nsaba osika ekifaananyi kyo okiteeke mu bulamu bwo, gwani mukwano gwo. Onaye mukwano gwo agenda okuga nti la tahzan inna Allaha maana, sembera kwateko anti babakwatako bwe bati. Tugendeko mu ssabo olwamunnyonnyola egyo emikwano gy'abantu. So omukkiriza yalikoze atya? La tahzan inna Allaha maana. Muganda wazze ka bizinesi ka miliyoni 20, ababbi baakayodde ekiro konna ne bakakaza n'akuyitiramu. Mugende nti la tahzan inna Allaha maana. Era omujjukize tikaaliko akaseera nga bizinesi eyo tagikola ki? Tagirina. Kabaddeko akaseera nga agifunye, katuusa akaseera nga tagikola ki? Tagirina. Eyagimuwa akaseera akaasooka akalubirizibwa gimuddiza. Naye wulira emikwano gye tulina munnange bizinesi yonna nkalu. Omugambo okaaba naga nti sirika tokaaba, lekera awo okaaba, ekyo si kizibu.
ekyo si kizibu katugenda kukola tutya kyalwakuba gu just nti oludindiini lungi naye ekyo kyangu nnyo ekyo ajja kujja akaaba ate si sente nyingi 2,250 ate olwatano lwaki nti oli omusamize akozesa mpewo za kika tasaba sente nyingi olina okussaamu oluki olwataano emizimu girwagala ng'omubuuza mu butuufu kyo swaiba amazima gali nti eddiini yo njagala naye kino naye Mungu akikola ki akiraba bizinesi yonna yakaze kati ngenda kukola nti abeera wa nti Lukaya mu butuufu omanyi ntwalayo neetonda olabye omukwano bino ebintu bigaya naye tunalaba bigezo ojja kufuna ekigezo one time mukwano gwakuwa amagezi omubuuze yeggwe eddiriisa oba ndaba bubi agambe yenze anti okyasiriwala nnyo ng'obuuza ebyekisiru kati sabuli otamanyi oba mpewooza otategeera obitegedde kati baganda bange emikwano kintu kyakwegendereza era bwenabadde eyibanda eyo nabagambye baganda bange benasinkani tinze mu mbeera zange nga sikyogera kweraga njagala tujjemu kyakuyiga neeraga okweraga okulungi si buli kanamba kasimu nisobola okukasevinga ezimu nzitya kati namba y'omushiriko sevinga yaki onaasigaza enzikiriza ng'osevinga enamba y'omushiriko weerageeko naye mweragireko mugaya salaamu alaikum salaamu tambulira sijja kutwala namba eyo no gyemikwano ntegereka bulungi so mbakubiriza tonasembeza mukwano gwo beera mugezi weebuuze omusajja ono bwensemberera omusajja ono oba omukyalo ono enzikiriza yange esigalawo enzikiriza Allahu akbar ebimu ku bintu ebikyasinza okudduka sipiidi yenzikiriza mukatikitiki aka oba ofuuse mukafiiri aka kamu ate oba n'akatikitiki tekayita just ofunamu obufunye ki enzikiriza so nabo ekityo munoonye emikwano emiki emirungi mu birabo ebitamala gafunwa yalla okuwa mukwano gwo nga mukkiriza naye nga sinabagenda ku conclusion nja kulembeza obubaka buno Allah yatugamba mu suratu Nisa aya 69 yagaa nti waman yuti llah muntu kasitagondera Allah warrasul nagondera n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli bagamba nti ogondera Allah ne bazzaako okugondera omubaka buli wowulya ekigambo okugondera omubaka baba bategeeza ya ayuha alladhina amanu bangi mu abakkiriza la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli timweyitirizanga nemwefuula abagezi nemwekulembeza mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'omubaka we temwekulembeza buli boogera ekyo ekigambo kyaba bakugamba kwekulembeza kyokwogerwako be bantu okuwangaala nga bazuula mu ddiini ate nga beewaana bubba ku nabbiyi bataama bantu beewuunyisa abantu ababeera mu mawulidi eyo edduwa z'abafu abantu ababeera mu buluda tababeera mu mugenyi asooka n'ebirala juma zukuuli n'abalala balina feeling nti baagala nabbi ne tubagamba nti bakuusa nnyo ogwo tegubaako mukwano eri nabbi bal okumpanya in fact abantu abo bakyawa nnyo nabbi olukyawo olunene kubanga tolina bw'ogamba nti oyagala nnyo kitaawo tuli fenna ng'akugambye nti nongooseza engatto za bbulu binoolongoosa enjeru
nasangawo njeru nakugana nagaye kulongosa za bbulu nomugaa nti nongosezza enjeru lwakwagala please gosiro genda mpola aba mwana wampisa kitaawo akubalamu amagezi ekiraga nti oyagala kitaawo nongoseze ekkanzu ya bbulu nolongosa yaki ya bbulu era Allah tasiima kweyitiriza kwaffe ne weeyitiriza buno obusiraamu kugoberera kati buli baga nti yenna agondera Allah n'omubaka bategeeza butazuula muki mu ddiini okugondera nabbi kirabikira nnyo mu kubanga okolanga bwakoze eki bwakulagidde byakuganye n'obikola ki n'obireka saba Allah atugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyonno kirabo kubanga abantu bangi tebakikola ki tebakirina omuntu anabeera omusiraamu nabeera n'enzikiriza entuufu nga tagatta ku Allah na kintu kiki kirala eyo tumuwashiwala enseeni wammanga tumukakasa Allah yamukakasa namugaa nti fa ulaika maa alladhina an'ama Allahu alaihim omuddu bwatyo akakaseera akitere akimanye Allah agenda kumussa wamu naabo beyassaako ebyengerabi minan nabiyyin abamu ku bo bannabbi minan nabiyyin wassiddiqin aboogezi b'amazima washuhada n'abafiira mu ntalo z'eddiini wassalihin n'abakkiriza Allah bwe yali awunzika ayogera ekigambo buli lwenkisoma nziramu amaanyi Allah yagamba wa hasuna ulaika rafiqa ng'akoze bulungi ng'alongoosezza nnyo eyeeteerawo ekkuba okuba nti abo bwe batyo gye mikwano gye ng'awangudde okubanga mikwano gye be bannabbi be baafiira mu ntalo z'eddiini be boogezi b'amazima bw'okimanyi tosobola okubeerawo nga mukwano gwe ye Imaamu Shafii bw'okimanyi nti omumanyi afa ne wayita emyaka 100 nga yaleka ayogedde ekigambo kimu omumanyi mwana n'akomawo emyaka nga wayisewo 100 ekigambo ky'omumanyi oli muganda we n'akiwandiikamu ekitabo kya peegi 100 ekigambo kitya kimu nga era bw'aba ayogera akamba muganda wange ono yali ategeeza bw'ati muganda wange ono yali ategeeza bw'ati sheekh okuleeta bw'ati yali agamba bw'ati tuba baluganda n'abo abasajja era ogenda kuzuukira ne basheekh ibn Baz basheekh ibn Uthaymin ogenda kuzuukira ne Imaamu Shafii bwabanga mu mitima gye bakola ki mwebali naye bannaye twogera amazima wamma seeka n'omuyimbi ani azitowa mu kifuba kyo ddala ddala omusajja najja wano n'agaviirige n'asaala sunna omuddayo okumpuliriza sigala ku mimba linzekka sigala kweyogeza naye ng'omuyimbi azze sereebu era bonna bakyuka yaga abalasita bamutunuulira bati emitima gyaffe kungulu gyogera baseeka munda girina bayimbi era wookitegeerera kubikula simu yo obuyimba obuli international buli omu abayimbi abazungu n'amannya agamu mazibu gagoogera naye wagakwata abantu baagala abasambi b'emipiira sanga olinga ayagala Messi olwagala olinga ayagala Ronaldo olwagala omukwano ogulwaki togukyusa n'oguba ku seeka seeka n'omwagala nga seeka ye mutuufu w'okwagalwa kubanga Allah byali ayogera ku seeka yaani yagaa nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha munzikize nyanize omukulu w'ettwale atwegasseeko Sheikh Muhammad Sharifu Nagwere sebo bayinza okungoba mu kifo kino saaniza mukama waani tusanyusa okukola mukadde waffe otusaane tuli ku musomo omukulu ddala khataru jalisu su'i ala aqidatika akabenje k'omukwano mubi eri enzikirizayo na tukyali ku kigambo ekigamba
tiwali badde gwokwana musajja mulungi mukyala mulungi ngenzikiriza yogiraba namu aterimu bukumpanya bwonna ntereka bulungi akati emikwano egyo emibi tosobola kufuna bino buli omu agenda kuzuukira naawe bwe yali asinga okwagala abayimbi abasibaga viiri abo abakunama abanyawalagi abasambi b'emipiira boyagala mu mitima bwe munaazuukira ojja kubalaba nga mutambulira wamu mugenda mu bbaliro era bw'olaba ngaako akabonero omanyanga nti tewasiimwa ogenda kwokyebwa naawe yali alina abamanyi mu kifuba Sekagundi mukwano gwange Sekagundi mwagala nnyo omumanyi gundi buli boogera ebigambo byebinyumira Imam Shafi saamulabako naye ebigambo byaleka ayogedde binkulako nnyo impakiti Ibn al-Qayyim al-Jawzi Sheikh Abdurrahman Sudais musomi wa Qur'ani Makkaawo Sheikh Banda al-Balila Sheikh Yasir al-Dosari Sheikh Mishawi abo nga bali mu magezi go neno obeerawo nga tosobola natuwa line-up y'abasomi ba Qur'an international musikumi osanga omuvubuka omuto nga timpayo abasomi ba Qur'an aba international 10 nagasenga Sudais nababeera katebe okategere oliwo nababeera katebe abatunda ebbali bonna nabakuwa amanya si mangu gakwata naye babeera bagakola ki bagamanyi ebyo kiraga nti biri bye baagala bino tebabikola ki oyo agenda kubeera owulira bulungi naye Allah bw'onaawukirizamu n'omusinza mu butuufu agenda kutandika okusembereza abantu abalungi kyobalaba nti obusiraamu buno bwajjanga bugenyi era bujja kuddayo bugenyi naye ekitegeezebwa mu kuba nti obusiraamu bugenyi yenna aweekwatako
abeera mwawufu mbasigadde. Era abantu batandika okutya, okwewala, obutakusemberera kuba olina ebitendo bye batagatta. Mujja beeraawo obaveemu, zuhuli etuuse ate babadde banyumya kwase kati gubeera wanjawulo. Baba bakyali awo balaba otambula tolina ngatto ate bwebazambadde bakubuuza obadde ki nti sunna. Baba bakyali awo bakuwa obuugi ku lwokuna nti nasiibye ate lwaki wasiibye naye sunna. Kati otuuka n'obatabula bambadde empale zaabwe empanvu zikweya ozze n'empale eri mu makati ga ntumbwe. Ate musiraamu kiki nti eno sunna yenkola yaffe abasiraamu. Baba bakyali awo basaze ebirevu bakuzizza amasulubu gw'okendezezza amasulubu okuzizza ekirevu. Ga obeera wanjawulo owangaalo batawaanya emitwe tebakutegeera kyova laba weesanga bakuyise mulalu. Era mu taito zibaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti akasajja ako si kirala okuggyako mulalu. Allah n'amugamba nti ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Nabbi wange tosobola kubeera mulalu olwo ekyengera kye nnakussaako. Ekyengera kinene bunene naye toli mulalu. Bali bamuyita muki? Mulalu. Era oba oli wano nga mu famire yammwe bakuyita mulalu, la tahzan, tonakuwala. Olina taito ey'ebbeeyi wabaawukanako, balaba ng'oli wanjawulo, batayeyo ebintu, babeera mu miitingi y'omuko ne bateesa mbaga kuba ndongo gwe n'obigaana. Automatically era obeera mulalu kubo, kubanga ala innahum humul mufsiduuna walakin la yash'urun. Allah yagamba nti abantu abo be baliko katwewungu ne bambi tebakimanyi. Anti boy batulaba omanyi fe tulaba beesulise aya nabo balaba tukoze tutya beesulise. Kyovola Allah yali ayogera musati mutaffifin ngegwako yagamba nti innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Abonefu bayitanga kubakkiriza nga babasekerera. Wa idha marru bihim yataghamazun, bwe bayitangako nga babaziimoola. Wa idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin, babayitangako nga bali mu moloka zaabwe ez'ebbeeyi ebyebagalwa digi ez'akabi nga balaba abajega. Ugenda kusaala bussebo bulabe tobulina na ssente. Wama ursilu alaihim hafidhin. Ne Allah agamba nti falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhhakun. Olwaliro nammwe abakkiriza musekerere ku bwonoonefu. Ala al-araiki yanzurun, mubasekerere nga mwesigamye ebitanda ebinyirivu mu jjana. Mubuuze ne ku kibuuzo kino, hal thuwiba alkuffaru ma kanu yafalun. Abakafiri bamaze obbakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Kibuuzo ekyo kinsesa kuba kati olaba ekibuuzo ekyo mu bakafiri awo muyinza obaamu ne maamawo okimanyi. Naye gwe okimanyi nti ebintu bino oluganda olutuufu lwanzikiriza. Kuba otuukira okwesigamira mu kitanda ky'omujjana n'obuuza nti mukadde maama awedde ensonga ze muzikozeeko, taata mumumaze. Kyobola waliwo hadithi gyetwasomako wano eya Bukhari, eri mu Bukhari yagamba nti Ibrahim ne kitaawe bagenda kujja mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero. Owekitiibwa Ibrahim alayhi salaam atunulire kitaawe ennaku emukwate. Muzeeyi agamba omwana ti mutabani Ibulayimu omulungi, nsaba kumbuulira njagala kusiramuka, nkolaako ddaawo omutima mugonvu ekigenza ewala kyoyogera kyenzizaako. Omutabani amugambe taata kikiessaayogera mu kaseera kali nga tukyalina obudde. Amugambe nti alyawma, olwaleero la asika, sigenda kukola ki, sigenda kukujeemera. Leero njagala kugonda kyonna kyolagira kyenkola mutabani. Amugambe nti muzeeyi birireeti bina nabyogera. Era Ibulayimu agambe Allah nti ya Allah nakugamba wala tukhzini ila yaumi yub'athun, tonnakuwazanga ku lunaku luno. Allah afuule taata wa Ibulayimu ekintu ekitabika obubi ekitiisa ekiwunya bakijjeyo bakasuke mu muliro, omutabani agende mu jjana.
butwogera kujja n'abaagenda mu bakyala 7 n'okusoba abaagenda mu mubisi sekanagwe oli ensonga ezo mubisi mata saballah ya rabbi teri kwebaka kuba oli bizi bakyala 10 webaka ki tosobola kwebaka ekikusumbuwa teri kwebaka abakyala ng'olabamu embeera y'obukendeevu mu nkulayo inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran urban atraba li ashabi al-yamin. Buli mukyala bagenda mu olutondo olupya kahaiti keyongereko bekaba kabadde wansi enkovu bazisiimuule kakala kayakeyake hatta abakyala b'okunsi bagenda kubeera balungi okusinga ab'omujja n'abatondebwayo kubanga bano bakikolerera ate bali babatonderayo buki butondezi era omukyala w'omujja n'agenda kuba wanja bulunyunga mulungi Allah agenda kubanyiriza Allah balungi naye akasembayo kakwasa ennaku oba owuliriza bino toseka nnyo Allah yabikujjanyaga nti li ashabi al-yamin bajja kubeera bannanzikiriza bokka abaliyitawo so kati nga boseka bosanyuka bokuba ekifaananyi oli waaha nzikiriza yeri etya saballah tuwe nzikiriza ennungi ali baganda bange abalungi weyagala omukwano mulungi togunoonya teweegula ku bantu tobeerawo nga gwoga nti bambi beera mukwano gwa tosaba nnyo mukwano weeyise ng'obusiraamu obukola ki bwe bulagira ntegereka bulungi bano banna abali mu layini y'okweyisanga ggwe olw'okuba mufaanaganya ebitendo bagenda kunoonya bokka mukwatagane bali banna abatakufaanana bagenda kukukyawa bakusembere wala nga balaba temukola ki temugatta ntegereka bulungi ebitiibwa na kakati sira amazima seewulya bulungi kansembeera okufundikira bwe nti baganda bange abalungi eno conclusion gyenkola ku musomo guno omukwano gukuyinako impact nnene naye mu bantu ng'obaagala nnyo ng'era owulira bakwano bo mulimu maama naani ne taata naye ebitonde ebyo ebibiri Allah yabyogerako bw'ati yagamba wawassayna al-insana biwalidayhi husna twalaamira omuntu ayise bulungi bazadde be wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma bazadde bo maama ne taata ebakujjira nga baagala ongatteko ekintu kyonna tobagonderanga ilayya marji'ukum kuba gwe ne kitaawo mugenda kujja mu maaso gange bameka babiri fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun mbabuuze kamu ku kamu ku butempangaala yammwe bwe yali okalabi kitegeeza nti oluganda lwa taata maama senga kojja terulina makulu ku lunaku lwa nkomerero amakulu agaliwo luganda lwa busiraamu kalimatu tawhid kubeera nga tuli baki bakkiriza kati mbadde njagala kuwabula ki manja kuwabula mukwano gwange ti bw'obeera ne maamawo walaba kimbi biri eyogeza ku masabo kimanyi ono pasita akola kimanyi sekaka amaadi wankizo bwagaba lukuyowonerawo ate simanyi mbw alina asobola n'omumanya ekikuleese nga tonna kimugamba walabanga muzadde we yeyogezayogeza bintuntu ebyo emirundi gy'onyumya naye gisaleko nyumya ne muzadde we naye sala ku mirundi lwaki nkugamba nti gisaleko kubanga akuyinako impact nnene kasobola okukyakaseera n'akuwangula one time okitegedde sigaa nti muveeko naye kendeeza emiki kubanga ajjukira oli maama oyinza okubeera mu kattu ka miliyoni nga 10 n'akaabira mu maaso aga mwana wange lwaki ondabye ennaku ng'ate nsobola okuyamba nomubuuza maama lwaki okaaba nagamba onnuma maama ayogera kyoyagala nti
ndeka onnuma nagaa nebeera wano nja kikubulira enkya tekansoke mpumulemu n'osula ekiro kyonna nga weebuuza maama ayagala kuŋŋamba kyabadde ki nekukya ku makya naakuyita mu gomesi ye nemutuula ku kasaala agaa mwana wange tuli basiraamu nze maama wo nzaalayisa obusiraamu nabukkiriza era mbulimu naye twetambulireko nkimanyi ogenda bigaana kuba oli mutabuli naye twetambulireko kino kikole kale oyambe nze yamba nze twetambulireko oyagala kunfaako nga ndaba wallahi musiraamu sisuubira nti oli seefu kulaba amaziga ga maama waago neneegonza gye yeegonzezza nga n'ekyokubiri ayina ekitonde kye bayita nti mukazi kubanga inna kaida kunna adhimu enkwe zaabwe nki nywevu ojegerera nga sitaani egamba naye gwakaabya maama wo tokimanyi nti abazadde babagondera olina amagezi jakiwulira muli munda booti ogenda okulaba nga maama kati obadde oyagala tugendewa bifudde kati maama obadde oyagala tugendewa nti ate sikutwala mu ssabo nkutwala wa sheeyi sheeyi abeera najja nankumbi tugende wa sheeyi tikali maama tugende kino nakiyiga luvannyuma lwa myezi nga 9 emabega kaawo gitaba 10 muvubuka yanzijiranga musajja mukulu omulaba teroga nti ng'alya n'emmere ekolaki eyokya nanga nti muwalimu maama yantwala mu ssabo ne bannyambula ne banjiira ebidagala ne bannaaza naye nkola nti okudda mu busiraamu nasooka kwetegereza myaka gye baayambula obwongo n'embuzi eri nnyina amuzaala nenzikiriza nti ekitonde mukazi kiina amaanyi kati buli wegamba nti kendeeza omukwano ku maama gwozuddemu obusamize byenjogera mbimanyi mbyogera mbitegeeza tomuwannyo budde wajja kuwangula one time otegendereze kuba kyetuliko waliwo bamaama baffe nga bivundu nga twasemberera bivundu be batuzaala naye nga okusamira balimu ekivundu ky'obusamize ekivundu ky'okweyambula ebisiraani mu nsozi ekivundu ky'okusinza emiti nakayima abazadde ab'ekika ekyo omukwano ogumuwa gwakumuyisa bulungi kasukaali kaako katunda kaako naye kumpabula amasa weebuzabuza n'omuleka ate n'owangala nga naawe omusika okumujja ku byakola ki ku byaliko otherwise omukwano gusobola okukola kyonna kigusobodde gukuyinako impact ne kano kankateekeko okimanyi nti waliwo ebintu byeweyegomba ku mukwano gu naye nga toyogedde nam sekasa kino kinakunakuwaza kankyogere tojja kunyiike sibe kiri nam ono omusajja mukwano gwange sibe kiri mukwano gwange naye lumu najjako wano nensaalira mu ngatto nenkola ku sunne oba nze nasaaza oba nasoma kutuba nga ndi mu ngatto teyaŋŋamba bwe namulaba enkeera obugatto bwennyini bwe nalimu bwe yagenda n'anoonya mu dduuka n'agula oba ogulawa allah yasinga okumanyi bwennyini bwe yagenda n'agula n'ayambala nga seeka ngaolina obugatto ngaobwange n'aŋŋamba anti nabukulabyemu kugwe mukwano singa lyali zambi laba bwatuuka okwegomba obugatto bwa muganda we naye kakambwe ambale kuba naye yabukoze eki ogwo omukwano gwakuyinako waliwo enjogera etambula mu ggwanga waliwo sheekhu omu allah mutukuumire ayambala obukofiira bubaamu ebituli basheekhu babiri naye buli wogenda muhaamu ogula enkobe oyagala bukofiira ngaobwa sheekhe gundi olowooza ababugula bagala tebagala baseeka abo ekimuguza akakofiira ako omukwano gwalina kuseeka nange nyambala ng'enkofiira yani yaseeka kati nno munnange mputegeeza ow'ekitiibwa kimanye nti omukwano ogujjako obuufu naye guba tegukugambye just mukwano gw'okutuula obutuuzi awo byomukopako bye biki
byebingi. Hayyakumullah wa bayyakum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.